Ku kyalo Baluma emitiyana omulambo gw'omwana Joan Nabakoza eyatiddwa abasirikale ba poliisi gye guziikiddwa wakati mu nnaku ebuutikidde abakungubazi. Omwana ono w'omwaka ogumu n'emyezi 5 yatiddwa abasirikale ba Flying Squad ababadde bagenze okukwata kitaawe. Amasasi agakubiddwa mu kavuvuŋŋano kano gaakutte Bebyoyo nga ne maama we y'omu ku abo ababiri abalumiziddwa. Kitaawe w'omwana ono Pio Kato omu ku abo ababadde bagenda okukwatibwa ko n'abatuuze abalala balaze obwennyamivu olw'engeri emmundu gye zikwatibwamu. Emmotoka gyabaddemu teyadde ya gavumenti nti oba ennamba ya gavumenti, tebabadde mu kyambalo kya gavumenti nti poliisi, ate ng'era obutemu obuzze bubaawo wano wonna. Omuntu bamukuba amasasi oluusi misana ne batambula ne bagenda. Poliisi egamba kimu katunoonyereze. Neleeya abapoliisi wano waliwo emmundu z'endabye nga za haafu nga teziiko kakongo ijjo ne bano abazze otukwata mpya zirina akakonde emabega eri mpanvu magazini ezi. RPC w'Emityana Fred Kidima yeetonze olw'ekikolwa ky'abasirikale era n'ategeeza ng'amateeka bwe gagenda okubakolako. Mu poliisi bwe tuba tugenda mu bikwekweto kamanda ateeka okitegeerako. Mukitegeera? Teri yakitegeddeko, bano beetumiikiriza ne bakola ebyabwe. Kitegeeza nti babbi ate batemu. Tubamanyi. Bo tubamanyi basirikale ba poliisi. Ssaabaduumizi wa poliisi Kale Kayihura ku ssaawa 6 ez'ekiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo yasindisa akulira ebikwekweto mu poliisi Asumani Mujenyi era nkati yakola ng'omwogezi wa poliisi okukubagiza bakadde b'omwana ono era n'awaayo amabugo ga bukadde 2. Omusirikale wa Flying Squad omu yakubye essasi liritta omwana omuto ate nerikosa maama w'omwana n'omuntu omulala owokubiri. Oluvannyuma okuziika kugenze mu maaso wakati mu biwoobe.